Olunaku luno Obuganda oba wano mu Buganda ensasage yayongera okulabika nti mukwano gwange ejja eva kuki era omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Milton Obote ow'ebiseera ebyo alangirira ekiseera ekya emergency ekyakazigizigizigi mu Buganda. Kiki ekyali kibaddewo olwo? Abaami ba Kabaka basatu baali bakwatiddwa poliisi ya Uganda. Kino nno ne kyongera okuba nga kireeseewo akaseera ak'akazigizigi. Milton Obote yawa ekiragiro okuteekawo kye tuyita kafyu. Tumujjukira bulungi nnyo kafyu. Atali wa COVID. Wabula kafyu omulundi guno okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 12 okujja kuba essential workers bokka. Abakozi ab'enkizo nga bwe kyali mu COVID. Abasomesa ku mulundi guno abasomesa yabalowoozaako nga bateekeddwa okutambula, abasawo kwoteeka n'ab'ebyokwerinda. Kino nno bwe kimala okulabika nti mukwano gwange kikoleddwa olunaku luno olwaleero, eyali pulezidenti wa Uganda Milton Obote ayongera okuteeka ekibaluwa, ayongera okuteeka akazito ku kabaka wa Buganda Sir Edward Luwangula Walugembe Muteesa naye eyaliko pulezidenti wa Uganda naye amuteekako akaseera aka state of emergency. Kino nno kiddirira nga kabaka wa Buganda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 1966 awandiikira Obote amugamba nti ddira gavumenti yo ugijje mu Buganda genda ofugire eri oba agiteekewa n'ebyobugagga. Sonko Muteesa kyalagira kyali kisoboka anti wulira ebyamuzaalira Makaayi byazaalira ku nsiko nti amugamba nti gavumenti gisitule nga bw'onaasitula ekitereka omugamba nti kino kijjeewo wano genda ofugire ne byonna ebibadde ku ttaka lya Buganda biveewo. Kino kyaluma Obote. Obote kwe kugenda mu maaso n'ayita baminisita ababaka ba paalamenti n'abannyonnyola ebiri mu bbaluwa ya Sir Edward Luwangula Walugembe Muteesa yali amuwandiikidde. Era ogenda okukakana ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 amagye ga Uganda lwe galumba obwakabaka bwa Buganda Emmengo. Kino nno tekyaleka kabaka waffe mu bwakabaka bwa Buganda paka kudduka kugenda mu England, eyo nno gye yafiira mu mwaka gwa 1969. So olunaku luno olwaleero mu Buganda kaali kadde kaakanayo cyani zaalinga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano 1966 bwe lutyo bwe lwali.